Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira kubanga gy'otulabira mbabuuzaako bannange mwasuze mutya bali ku Red Zone TV omupya atanaba kubanga subscribinga nyongera okujjukiza kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko o subscribinge ku channel eno kwata kadeka notification ate kakuyambengako okujjukiza Red Zone TV bwe naabanga etaddeyo ensonga yonna ebyatuusewo olunaku lwajjo mwabitegedde bulungi nnyo omukulu w'ekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba yamaze okubanga akwatibwa ku nkoona ya suspendingiddwa ekibaluwa ekyo nakikusomedde ate nkakasanga wakifunye bulungi nnyo obanga otambula naffe obanga tewakiwulidde osobola okuddayo wansi awo mu audio eyasembyeyo gye nasembyeyo okukola n'okiwulira bulungi nnyo nga bwe nakiyiseeyiseemu olukwakwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti yakomyewo mu ggwanga era weyatandikidde yagobye Mpuuga okubeera nga takyali Deputy President wa National Unity Platform mu Buganda Region yamususpendinze with immediate effect mbagirawo era ekiragiro ekyo kyatandikiddewo kati kitegeeza olwaleero National Unity Platform teyina Deputy President akwasaganya nsonga za mu Buganda oba mu Central Uganda kakati nafunye ku birowoozo by'Abannayuganda abamu abasanyukidde kino era njagala kubanga nkuwa endowooza z'aba Footsoldiers bano ba Footsoldiers bo bagamba ono President kye yakoze kituufu nnyo yali yalwa nawo bangi babyogedde era byogenda okubanga owulira si bigambo byaffe ku mukutu guno si bigambo byanga guddukanya wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu bigambo by'aba Footsoldiers bagamba sebo w'ekitiibwa President wali walwa nawo dda kakati njagala obiwulirize ngenda bikuwa ate tubeere nga tukomawo twongere okubanga tutematema ensonga eno Red Zone TV kwoli webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo tukyebaza ate gwatanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ba Footsoldiers webati we bagambye ku nsonga eyo ey'okugoba Mathias Mpuuga Nsamba. Group member mugamba mutya mwasuze mutya musiibye mutya sawumwe batwala etya oyo gwe bayita Kyagulanyi Promax omwana wa street omwana wa city kamumanyiira nnyeni alyoka atandika okulengeza omukulembeze nga bw'amulaba ku nnyimbe ku mbaga ku street ngusimanyi eyo gy'abiwulira ku mitimbagano nga te Deputy President oyinza otya okwogera ebintu ng'ebyo mwana akasajja kamanyiira nnyo omusajja nga kalinga ke kamutandikirawo ekibiina ekyamanyi struggle amanyi bw'abiyitamu okutuuka awo waali musajja oyo ng'abonyebonye nze nkiwagidde wamma President waffe congratulation kitegeera mwana gwe omusajja ono ajooga bannanga amanyiira omuntu yenna kasita ayawukana ku bigendererwa byammwe oyo aba afuuse mulabe olina okumusembeza ewala n'obeera nga tomwesembereza kuba ayinza n'okutta era weebale nnyo President waffe bannange tukwagala oli mulamu owonye ekisajja ekyo omusajja buli bwafunye akazindalo n'atyobola President waffe n'amuvuma DP block buli bwe bafunye akazindalo ne bavuma omusajja naye ng'omusajja yajjira ku bigendererwa birala teyajjira ku bigendererwa byabwe bo nga bwe babibala anango n'omusajja kisiraani. Group member mwafunye ku mazzi ya mwafunye ku kasoda buli omu afunye ekyokunywa ku bbiru ye bannange buli omu afunye ekyokunywa ku bbiru ye mu nsaasire nze essanyu lyembulira n'akabugumu akatuuyo kano ke mulaba taata wangala Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga taata wangala bakululire kaliba kokonyo Peter Mayiga kati ddamu oveeyo oyasame anti twakulabye ng'ojeregerera omukulembeze waffe mbwe engeri ensonga ze mwazikwatamu temwazikwata bulungi kakati ssebo tuli wano okutegeeza nti tuzikutte bulungi naye bannange nze mpulira essanyu lya mwoki wa gonja lwakuba wendi waleekaana munnaye naye nsanyuse bitya wabula kyesitamanyi oba n'obwa Deputy President babadde bamusasula nga bamusasula oba kibeera kitiibwa butiibwa banaye mujje munyambe mumbuulireko asasulwa ssente oba kiba kitiibwa butiibwa babagobe ne mu kibiina babagobe wuyo bwanika awandiisa ebbaluwa ku Simba anti mbu ku CBS
anti ku lw'omukaaga teyaliiyo. CBS abaana baginyenyezamu ne batya. Kati babayimiriza okubatwala Emmengo Joli gye batendekera ababbi. Kati bagenze ku Simba ne Simba naye tujja gitunuzaamu omudumu esaaga. Ejja bagobayo. Bagenda fuuka ekyennyalwa mu nsi eno nga pulezidenti waffe bamufuula ekyennyalwa mu nsi eno. Kwegamba okuwagira Bobi Wine musango. Kale. Oyinza otya okutuula emabega w'omuzindaalo ssebo naawe n'olyoka ogamba mbu njagala ngolole abannuupu entumba. Baani b'ogenda okugolola entumba? Nze nabuuza dda baani b'ogenda okugolola entumba b'otaakuza oba b'otaatuma mu struggle, kubanga ggwe oliwo okukola ssente bakuwaayo ebitaano n'osirika. Naye ani gw'ogenda okugolola entumba alwanirira eddembe lye? Alwanirira eddembe lye gw'ogenda okugolola entumba. Nga bw'obadde ogamba nti omulaba mu nnyimbe ne ku social media, kakati Mpuuga tuli wano okutegeeza nti omuzimu gwo gwe gugenda okumulaba, kubanga kati gwe ofudde, now you are dead. Ye lwaki nyonoona obudde bwange n'omulampo Mpuuga? Gwe wafudde dda bannaye. NUP everywhere. Robert Kyagulanyi Ssentamu, taata long live my president. Ebyo byagamba mbu okugolola abantu entumba mu Nuupu. Lwaki teyabagolola mu DP? Kati DP eririddawa. Lwaki teyabagolola mu DP buloko? Lwaki teyabagolola mu Ssuubi? Atumanyira kaagala otulira munda ng'obusege. Bakyusiza abaana ba Footsoldiers bonna babaguzeeguze babajje ku Kyagulanyi. Era Kyagulanyi afuuke ekivume. Kale kati Kyagulanyi kafuuke ekivume nga nabo bafuuse ekivume. Babagobe n'okubagoba. Babagobeyo ne mu bibiina njagala babagobeyo. Mwana gwe nawe kiba kitiibwa butiibwa nga tasasulwa. Nakyo bakimuggyeko. Kuba kyenva ngamba nti bakimuggyeko, jjukira representinga pulezidenti waffe, ate pulezidenti waffe ye takolagana na bubbi, ate ono mubbi. Ne bwe kiba kitiibwa butiibwa nga si bya ssente bakimuggyeko. Asigaze ekya Kabaka. Akasajja ako ne kalyoka kadda ku gundi ku mawulire ne kalyoka kagamba nga bakabuuziza ebyali e Masaka jjuzi nga bakubyeyo tiyaggaasi. Ne kagamba mbu eyo ekyali ntandikwa tugenda kufuna n'ebisingaawo kubanga olw'okuba keekaabiri emabega. Ne kalyoka kabyewandamu nga bwekyali entandikwa tujja kufuna n'ebisingaawo. Kale kati genda olwana olutalo. Kati naye bakuwanuddeyo. Iffe twakuggyako ku kyo bwa commissioner ne weewaŋŋamyako. Neno tukuggyako kati naye weewaŋŋamyeko kasiruwala nnyini. Kati katulabe gy'onoolipootinga nga mukama wa Okugoba. Ssebo Katikkiro yagambye mbu era bwe mubeera nga muli mu kibiina oba nga muli wamu omanya biki bwe mufunamu obutakkaanya mbu nno muteesezze mu kisenge muddeko ebbali. Lwaki bateeseza mu kisenge? Ekintu ekikwatagana n'enguzi tekyali kya mu kisenge. Ekyo ekintu tekyali kyaki kyali kya Mpuuga nga ye omuntu. Era ensobi agimanyi n'obuzibu bwonna abumanyi. Yatunda babaka. Ebyo ebisiiba bireekana bibuviivivi bye yatunda kuba singa zaali ssente ezo ng'azifunye ku kifo kiri yandibadde yavaayo n'ayogerawo ekigambo. Naye okumanya atunda babaka buli kigambo kyonna kyavaayo okwogera mu kamwa ke kyonna kikaawa. Tugenda kugolola etumba kati tuli muli golola, anti yagambye agenda kugolola abanuupu etumba kati tuli muli golola Mpuuga. Tugenda ali kugolola nawe ogambe kabisa nzikiriza. Ofuke ekyenyinyalwa mu bantu newuwe waka ofuke ekyenyinyalwa. Olabye amaanyi g'abantu banne mukama ali wamu naffe. Ye banne pulezidenti wange musange wa taata Kyagulanyi taata Ssentamu omukulembeze. Taata bakukululire ku kaliba. Banne mukama akwongera obukuumi newe bali kujjawo omusoto ogwo. Ssebo yagamba mbu pulezidenti waffe bw'aba amwetaaze amukubira essimu ng'akwagaza ki? First of all, pulezidenti waffe byalina ate ggwe byonoonya kati ggwe ng'akwagaza ki? Bane tubeeremu obuntu bulamu, tubeere n'obwenkanya, tubeerenga n'obwenkanya n'okujjukira abantu abatuyambyeko.
naye omusajja oyo Honorable Mpuuga bambi teyandikoze ebintu byonna byakoze kasasiro omwerere yekka gwafulumya mu kamwa ke. Ono Nakalema ono Idris Nakalema ono abeera mu ofiisi ya pulezidenti oyo omusikazi omukadde oyo alina n'envi wansi. Leero mbadde nyina vidiyo sigimazeekera sigituuse wakati wabula waneeno ng'etandika. Agambye mbu Kyagulanyi ekyamugobeza Mpuuga lwakuba mbu ku ssente obukadde emiliyoni 5 mbu Mpuuga yagaana okuwaayo ssente mu kibiina mbu yagaana okumuwaako yagaana omugabanyizaako muwa kyamugobeza era ekibalwanyaganya ssente ezo kubanga mu pulezidenti ajjako abantu ssente mu NRM bo tebabajjaako ssente ekibiina kiba kirina kutambula kiti yani yabagambye nti nezo ssente ze zamugobeza. N'agamba mbu pulezidenti Kyagulanyi mbu yakola yatuula eyo ne Bampuuga ne bakola obulagaano obw'ekimpatiira mbu kati obwo obulagaano obw'ekimpatiira kati bwe bubalwanya bulagaano bwa kimpatiira kale kati bamugobye kale kati alwanira eddala olutalo. Nino nga kinnamawulire kimujjako n'amawulire bwe kyesinisa nga ne Nakalema bwe yesinisa mbu eby'omu nnyumba tebitottolwa n'aliyogedde bingi. Kyagulanyi bw'aba agamba mbu Mpuuga yalya ssente emmotoka zo nga tazoogerako omusaala gwo nga tagwogerako si gwa bannayuganda si be bagusasula gwo nga tagwogerako. Kaakati mbu simanyi ssente ye nga ziye ze bamuwa tazoogerako lwakuba eby'omu nnyumba tebitottolwa. Kaakati Kyagulanyi bw'aba agamba mbu nno yakkiriza nti yagamba nti nno akalulu ke baakaba lwaki yakkiriza okulonda loopo lwaki yakkiriza okulonda ababaka lwaki yakkiriza okulonda kamisona kitegeeza nti nno Museveni aliwo mu mateeka kubanga yakkiriza nti oli yamuwangula okitegeera kubanga ne ssente zennyini ez'omusaala ze babawa za muwi bwa musolo abo bonna ababaka ssente ze babawa za muwi wa musolo amafuta ge babagulya ge babatera mu mmotoka go nga tagoogerako si ssente za muwi wa musolo bwatyo lwakuba simanyi ku kyano kikwembirabye naye mujja birabeeyo ku YouTube abatannabiraba. byonna babikole bamuwa obukadde 5 asasule media asasule abaana akole ki asasuleko n'ababaka kati awo simanyi oba zikyaliwo byonna bajja kubikola byonna bajja kubyogera naye bateekwa okuva mu mawulire oba basaaga oba tebasaaga balina okuddako ewaka balina okuddako ebbali. Mukimanyi nti ku ssaawa eno kati okulaba n'Empuuga oba oliddemu ensi y'olukwe era abaana bakugulako olutalo. Bannange nagenda okussaako luli simu nasanga abaana batabukidde motivu Kasagga bambi oba musajja atu yamusisinkana oba teyamusisinkana simanyi naye bannaye nga ndaba abaana bamutabukidde simanyi na gye byaggweera. Yoyo Idifiyani olaba tugolola bamasayasi Mpuuga entumba naye tugenda ali mugolola. Bannayuganda bakimanyi nti omubaka wa palamenti asaanidde okufuna omusaala okitegeera era bannayuganda bamanyi omusaala mubaka wa palamenti gyafuna alina okuweebwa emmotoka. Bannayuganda babimanyi ensonga lwaki tebayombaku ebyo kubanga babimanyi biri mu mateeka. Ate ekyo ekikazi kiremu otusiriwalirako tujja anti yayogezeza busungu Mpuuga yayogezesa busungu ngalaga nti kati nno kazaabika emipiira nzize kusanyawo nuupu tukulinze tukuteeke ku ntandaalo tukuse w'osaanidde okubeera ogenda kuddayo ewammwe olime ebitooke kasajja ggwe. Babadde abaana ku social media babadde bagamba nti pulezidenti Luba Mpuuga kubwa deputy president tulyoke tumukusabulire naye ajja kukkiriza tulyoke tumukuweera ekirabo kirimanga nga bagamba tutya kati omukube ennyo kubanga akyali deputy president naye mugobeeko abatuwa information basobole otuwa information entuufu. Abaana we bali abagala otuwa information naye gye tuyina yennyini tutyo gifuluma kubanga akyali deputy president gye tuyina tutyo gifulumya kubanga akyali deputy president n'olwekyo mutikuleko ffe tukulage balowooza mbu n'olutalo lwa Kyagulanyi basaaga. Ekisooka abantu bano tebaakibala oba tebaalowooza
omanyi byamanyiranga okugenda nga biwumpuguma bigenda biwumpuguma nakwonoona bibina by'abantu. Mujjukira statement Mao gye yakola nga gamba mubaleke bagende keneeyo mu Nuupu mubaleke bagende. Mulowooza Mao yali ategeeza ki? Mulowooza Mao yali ategeeza ki? Naye bambi ebisiru ne byerabira nti byagenda okujja nga ffe twabibala dda, nga buli kamu generation nzukufu, abantu tuli babuufu. Kati Mpuuga ojja kuwulira omuliro, ojja kwetamwa Uganda onoonye n'okugifuluma nga tokyasobola, ojja kwesamu omuguwa weka. Ndi wala nnamukwerira ku buzi ya Muwarabu nkole ki? Agalifa nendeko okulya ku buzi wamma pulezidenti waffe w'okutenyweza bonna goba DB block mpozi namboze oyo ye mukazi watu bambi atuyiriddewo omubiri kamaama ayiyeewo omubiri naye abasigadde bonna pulezidenti goba oba ekibiina kigwa kale tujja kuddamu tuzimbe ekirala bagende beeyawule bagende lwabwe. Kati era baayise olunaku lw'abakyala Joyce Bagabemmanga abaddeyo kyagala otugamba nti ye si mukyala naye nga bamujja ku ka TV ku ssente zaafuna ku saala leero ali mu miliyoni 30 simanyi mu 5 zaafuna naye amazima ga Katonda mu ggulu nga tasobodde kutegeera wa gye baamugje. Abo bonna bagende bakole ekibiina ekyabwe tulabe anti baagala kukola DP block bagikole kubanga buli badde baagala kukikolera munda. Juzi gundi ani Asiimwe yagambye nti bwe baali ku Lwomukaaga ojja kwesamu omuguwa banoonye n'omujjwa ajja kusalayo ajja gamba yadde ndi mujjwa naye sigenda kusalayo ono aliko ekikolimo. Ane Empuuga kati ofuse ekikolimo n'omujjwa tagenda kusalayo omuguwa kubanga ofuse ekyenyinyalwa. Kati leka tukulage amanyi ga social media kyeki. Nabo bonna abakutembeeta bagenda gamba kituufu kino nekino era nekino yakikola nekino yakikola. Kati katufune obujulizi katukuyiire waaka naawe otye. Ku Lwomukaaga Mpuuga yagenda n'atula n'Anita Amonge simanyi ne looya simanyi n'ani omulala ne batuula n'agamba Mpuuga n'agamba mbwako Kakyagulanye kunze naye kuliko okubaako omufu owulidde kunze naye kulina okubaako omufu okitegeera ate nze nja kunzeka nga nze kati nga nze nannyini kibiina nga okitegeera kale ebyo byonna bye baagala okukola okuleeta abavubuka bangongole pulezidenti waffe tubalinze. Ate Namboze tewamuwulidde ng'agamba nti bw'osalawo okufuuka mmese kapa ziba zigenda kulya. Ka statement yako kanyumidde. Namboze yagambye bw'osalawo okufuuka mmese kapa ziba zigenda kulya. Mama Namboze weebale. Sebo nga bamukyaziza mu studio bw'omu ne balowooza agenda kudda ku ludda lwa Mpuuga omukazi yasigadde ku kituufu tubayina. Na buli eyeekwesa omuswaswangule jijja kuvaayo. Emiyayu mugiraba jijja kuvaayo. Ffe tuwala na nguzi tetuwala na Mpuuga. Nze ngamba ye yandifa. Mpuuga gwe wafudde dda ebyo byonna mwekaza bwekaza n'abo bavubuka booguzaani byonna mpewo mugenda kwejjusa. Omusajja abagamba bino bya ddala ne mulowooza byakusaaga byali bya ddala ate era bikyali bya ddala. Olaba Senegal omufulasi takyagifuga kati efugibwa ba Senegal. Lwaki Uganda ye tefugibwa Munnayuganda? Mpuuga bannange kino kyo anti munnange bw'aba tasobola kkiriza nti enguzi yagirya ate agizzeeyo n'asigala ng'akyewakana tumbuuza wali enguzi mbunze saalya nguzi ate ewamu amaze okugiriza nti enguzi nagirya tumugamba nno gizzeeyo weetondera abantu mbw ate saalya nguzi.
naye kati tumuwalana tuwalana enguzi n'empuuga tumuwalana kubanga talina kyatugattako wabula okutunyunyuta obunyunyusi mugende kati nno katulabe anti wagambye ye bw'aba akwetaga kukubiri tonamunoonyaako ye bw'aba ayagala kunoonye kati katulabe igwe naye ani agenda okunoonya omulala ate tukulayirira ebigambo bino nti konna akamutuukako ekyo kyetukukoze kitono naye kyetugenda okukola enkoko ekitenda abaana yagenda neyesigulirako Anita Amange neyerabira nti nno n'okudda mu paliyamenti okukwatagana n'oyo Amange kadi ya Nuupu ye yamuleeta mu paliyamenti neyerabira ekintu ekyo yeesigulirako ekyo ekikazi bo bali seefu bo bali bulungi kabiiki naye gwe bw'oba omanyi nti nno wajja okulwanirira abantu gwe kyoba omanyi abantu baba bakutaddeko amaaso kati Olivia Luta yawulira atya nti Mpuuga yabatunda yabalyamu obukadde 500. Mukyala Kibalama amaze ebbanga akaabira musajja we wagenda n'olimbalimba ensi mbumunoonya abantu baffe abaabula kumbe oyagala abantu abo bawongeyo bakuwe 500 singa kyali kikazi ndowooza bandikyagalidde nga 5 nga ba group members mugamba mutya kansubire nti muli bulungi mugyebaleko bannange tuli basanyufu yadde nange bankozesa naye ndi musanyufu ku Mpuuga kye yakola ndi musanyufu ku pulezidenti waffe kyakoze bamugobe bagamba akusigula takugula naye Anita Amange bamusigudde ne bamugamba ebigambo kati essaawa zino bamuwa emirimu Mpuuga essaawa zino afaanana n'omukazi ayendera mu bufumbo nati omusajja akwagala olina wooli naye nolwekyanku omusajja lwakuvaamu n'akugoba n'agamba gende woyo omusiguza akusigula lw'omanya nti abadde akwagala olina wooli kati Anita Amange badde baagalanga Mpuuga ng'alina we yeesigamye waali waakolera manyanga we waakolera buli kimu kye baagala kati wuuyo bamufuumudde kati katulabe naye akalira akawulira omanyi okawulira nkakasa ne wateeka oluba wansi nkakasa yejjusa kati ali kusaba ssaala yakwejjusa agamba naye ebintu bye nayogera byaki nali simanyi nti binanviiramu kino kyonna yejjusa kati tosobola kudda ku pulezidenti waffe n'omuti obwolo okwenkanidde awo bw'anaakukubira essimu nabula bannange Mpuuga oba yali asaana ki oba yali asaana nakumuggyako buzinda lunatamalirizayo na meeting gye yali akubye bannange kuba Mpuuga bannange naye akaliro kakawulire kati katulabeko ani akulira ani ebitiibwa bye bigende bimuwa emirimu anti yeekwasa nnyo ebitiibwa n'atuuka n'okujeregerera bannamawulire gwe wammwe mulinayo ab'ebitiibwa bameka walayi really omunnamawulire omulimu gwabwe walayi yadde pulezidenti Museveni mubi ne pulezidenti Museveni ne bwoba oyogera pulezidenti ng'alina bannamawulire kye bababuuza era amulinda n'ayogera n'amala n'abyerekerawo naye ng'amuwadde obudde naye munnamawulire n'akubuuza ekibuuzo ky'essente nga naawe omulamwa gonna ogumanyi nti gwa ssente n'omubuuza nti gwe wammwe mu kika kyammwe mulinayo ab'ebitiibwa bameka agende ebitiibwa bimuwe emirimu ajja kumanya nti n'embizzi nva olabye omusajja yajerega nnyo alimba yajerega nnyo newankubadde olina abakuli emabega newankubadde Anita Amange bakuwaga naye tiwandituuse ku extend evola mukamaawo okutuuka ku ekyo yadde weeraba nti gwe emyaka gyo mikulu yes tetuwakanya emyaka gyo mikulu kuoli naye oliye mukamaawo olina omuwa ekitiibwa kuba ye mukamaawo ye yakufudde ekyo kyoli mwoliko ozimbira mwoliko oyogerera wena nga wenyenyimbwa ye yakufuula kyoli naye n'omuvoola okutuuka ku ekyo bannange pulezidenti waffe tumwebaza ku kyakoze abaganda bagamba akuyinula takugula kati Anita Amange badde bamuyinula era nga bamuwaga tokkiriza ayogera bwoti ne bwoti kola bwoti ne bwoti nga batula obufoofofo leero luno kimubijjiridde bamugobe n'embibiina babagobemu